president of the Ecological Party, to come and greet us in the spirit of brotherhood. He traveled all the way with the team to come and speak to us. Thank you, my brother, for sharing with us your time. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency, the President of the Democratic Front, Right Honorable Leader of Opposition Emeritus, and Member of Parliament for Nyendo Mukungwe, the Honorable Mathias Mpuka Nsamba Mungereo Nyawe Ngalo. Ezo engalo zinyoma. Chemuka navudde Kampala mpulire engalo ezo. Njagala buli omu waali asooka asituke tukube engalo nga za sekendi asatu muve mu kwenyoma. Engalo. Njagala engalo ez'omwanguka. Lindako DJ. Nga waliwo alien skin kona. Waga. Totekako luyimba lulala. Waga. Nyamukube engalo. Ensi yonna ewulire nti tuli wano. Kuba engalo ez'amaanyi. Kuba oluyimba waga lwa alien skin. Koona engalo. Toyimiriza ngalo. Wulira obulumi obulye. Njagala engalo zibe nga ze zitambulira mu vidiyo zokka. Koona engalo. Yerega oba tokyaliwo ebukese. Nze akuyiseeko ku wano kano tukaweereza mpuuga. Mpola nkusaba. Koona DJ waga. Yampulira kale ku koona. Let's go. Obana ngembelezemu waneno ngabalira honorable Dr. Chimeke. Sibati. Kale bawe. Bagambe. Modongoka, over the Jagaba to the Sinogoka, and the Sengoka, the Sopana Makapa Mini and Kofum, that is a Sengoka, or what are you going to buy a bamboo and Koko, the Sopo perform a Kaka. But you never look at you again, Akuasa. Niliza mwana tenga nange mwechino echirina ndi executive. Siwa chini. Babato nati. Ampere. Mwetulire kati. Ye vibe tetwagala linda DJ mpola. DJ, thank you. Jemuli njagala kuwulira mbaloboozi. Jemuli Masaka Jemuli. Your Excellency, nze ndi munywanyi wo si wa leero lwokka wabula wa lubeerera. Ngenda kwogera eby'oluzungu bisatu byokka kuba abazungu si be twetaaga okwogera nabo lwaleero. In this world
Your Excellency, Mwemudeke Mabega Steps Inganya. In this world, we are not defined as human beings, but by what we do, what we stand for, who we walk with, where we go, and our destination. Right Honorable Mpuga and fellow countrymen, ladies and gentlemen, the hardest thing is to start a journey. We, the young men and women of this country, know it very well that the journey that you have embarked has got thorns, veils, creepers and mountains. But come what may, you will overcome to climb the highest mountain. Basewo ne banyabu, njagala okukatiriza ebigambo bisatu abantegedde mu kiri bamaze okuntegeera. Kati njagala njogere n'eggwanga, nammwe muve wano mugambe nti tetwagenze bugenzi kuwulira, twagenze kusoma. Mu bulamu bw'ensi muno bw'oba obuzimba manyayo ebintu bino bisatu. Ekisooka, okola emikwano egitali gya bitego. Abantu bangi beefuuze, abantu bangi tebalina kigambo. And for as long as you lack a backbone or a spine, there is no one that can respect you in this world. Nze nayimirirawo kuva dda ne ŋŋamba nze sisobola kujoogebwa. Haramu wa haramaini. Honorable Mpuga, nkwebaza okubeera nga Mungu akuwadde obuvumu oba okubeera ng'oyimiriddewo ng'omusajja ne bano bonna abali wano n'ogaa no, enough is enough. Bakuvumye, bakuweebudde, bakuvodde, abantu bali wano. Kyongeza okulaga abantu nti abantu emyoyo gyabwe gisalirawo. Ebigambo byo tebiyinza kukyusa bantu kyekyo kye baagala. Ekyokubiri, omukadde omu yali ajjanjabibwa omwana w'omuto. Mungu n'atuuka ekiseera ekyokumujjulula. Kyava ayita mutabani we n'amugamba Salman, taali huda, jangu wano wendi. N'amugamba kakkana Ijirisi, tuulaawo ku buliri bwange. Salman kyava amubuuza nti taata obadde oŋŋamba ki? Kyava amuddamu n'amugamba nti mwana wange, nkulekedde essaawa eno ng'essaawa nkadde, kyekyobugagga kye nkuwadde. Salman atunuulira kitaawe n'amugamba emyaka gyonna gye nkujjanjabidde kino kyokka ky'oyina. Mukadde we n'amugamba kwata essaawa eno gitwale ku dduuka olabe ssente mmeka ze bakuwamu. Bwe yaddayo eri kitaawe yamugamba ow'edduuka mpaamu emitwalo 7 gyokka. Kitaawe n'amugamba ddayo onoonye omulala agule ebikadde. Bwe yaddayo ow'ebikadde n'amusanga ng'amuwaamu 1 miliyoni mu ssaawa y'emu. Kitaawe n'amugamba yali tannakomawo, yamulekera amuwandiikidde akabaluwa, yamusanga afudde. N'amugamba mwana wange Salman, nkulekedde ekyobugagga eky'essaawa ekyo, naye kati bw'oba abo bonna tebalabye mugaso gwo, gendako gye baterekera ebikadde gye bayita museum. Bwe yagitwalayo ne bamugamba tukuwaamu obukadde bwa pawundi 5, bwe buwumbi bwa Uganda 15. Mucyo mu bumpimpi ngezaako kirina kyengezaako okubalaga nti oyinza obutalaba vali ya kintu olw'okuba abakitunuulidde tebakiraba bumugaso. Ono Mpuga si layisi. Bw'oba ogenda katale, ono si gw'oyinza okuteeka ku mulengo nti n'oyo obusigaddewo yongezaako otwaliraawo. Ono tebamubalira mu nnyongeza. Naye nagamba muganda wange onedda ne mugamba munnange b'ositudde obamanyi, naye nkwebaza nnyo nti oli mukkiriza. Yaŋŋa nti awerekera omulimba mutwale paka ku mulyango.
nkulayirira wawerekera omusajja omutuusiza ku mulyango naye naawe omutegedde n'abalala bajja kumutegeera. Waliwo omuyimbi omu yayimba n'aga nti gojje mu kyalo yayagala godde muki. Ensolo 3 zagenda okuyigga Mpuuga ne banne nga bayigga omunyago. Bwe baatuuka ensolo ezo olugero olwo lubagambako nnyo lwogera ku mululu n'obutakuta na buli kimu okukyagala kibeere kikyo. Ensolo 3 zino kwaliko Asadu empologoma, ne kubaako Saalabu Wakibe, ne kubaako Arunabu Wakayima. Bwe zaagenda nga zikwata omunyago gwazo babba nga baga nti temaatema. Asadu yagaa temaatema. Saalabu teyali mubi ng'ajjayo kijambiya nga pa kino eky'omu maaso kikyasaadu kuba gwe wakulembeddemu olutabaalo. Pa kino eky'emabega kyange kuba nze mumyukawo. Pa guno omukira gwa Wakayima yo obwedda talina mugaso, obwedda afuuwa bufuuyirwa. Saalabu yali tannakimalayo bw'ati Asadu n'amupakya oluyina agwa wali n'azirika amufulumya olwo. Kyava agamba Wakayima wamma temaatema. Wakayima teyali mubi n'ajjayo ejjambiya n'amuga pa Asadu kino ekikyo kya maaso ojja kirya ku kyenkya. Pa kino ekyokubiri nakyo kikyo ojja kirya ku kyemisana. Pa kino ekyemabega nakyo kikyo ojja kirya ku kyeggulo. Pa ate ne guno omukira ssebo nagwo gugwo ojja gunywera ku kyayi. Asadu kyava yawuuza Wakayima n'amugaa Wakayima nti ani yakusomesa engabano ennungi bweti? Wakayima kyava amutunuulira ng'atonyeza ezziga n'amugaa Asadu te oluyi lw'okubye Wakibe lumala mumaze okutegeera nti ne bwe tuba twayigga ffenna emmere muyina kugirya mwekka. Mumutegedde gwe njogerako. Twekkaanya abantu be tuyigga nabo. Abamu ku boosi beesimbu, abalala ayagala omuwerekereko obuwerekezi nga bw'anaaba atuuse ekintu n'ekigguka yalya yekka. Alien skin nyina ekintu ekimu kye mwagalako ekimuwangaaziza ne baswaba be bano be mutambula nabo nti ye bw'ayigga omunyago takola nga Asadu, atema bonna ne bakola ki? Ate ne baba bamaze okulya ku kike n'abaga kati nammwe mbatadde mwetaaye buli ayagala agenda ayigge ku gugwe mumukubireko mu ngalo. Okutwala nakyemalira okumujja mu buyinza si kuwemula buwemuzi nti ojja keera enkya owemule buli akuyitako ye agende aseka na busesi. It requires men of brain, ladies of intelligence, and the youth of commitment. Lutalo lwa bwongo. Kyova olaba nti Mpuuga ne banne tebayinza kukkiriza ng'olina obwongo kuwangalira mu batabulina. Tekisoboka hata lyaumul kiyama amazzi ne oyiro tebiyinza kwatagana. Ekimu kituula kinnaakyo waggulu. Kaakati njagala nkukakasa nti bano abatudde wano be bakufaanana obwongo. Abatalina bwongo tebali wano. Ffenna tetusoma ddiini y'emu yadde okubeera mu bibiina bye bimu, naye tusobola okukolagana okuggusa ensonga. Ng'ambagirayo ku bino kanjogere ku bya Honorable Mpuuga bali be batwogerako. Tuba twakatuuka mu Parliament, Honorable Mpuuga aleeta ekiteeso nti Parliament tejja kugenda mu maaso okuggyako, njogera ku kisanja kino nga sinnayogera ku byemabega, okuggyako nga gavumenti eno ekkiriza nti erina abantu baffe be baawamba.
ebyo bye byanyiiza bali ku Honorable Mpuuga ne bagaa nti teyakola. Bye bagaa nti teyakola ki? Kubanja banne bali mu buki, teyakomaoko. Mungu n'amuwa amagezi n'addayo n'akuguka mu mateeka n'agasoma n'agategatta ku diguri z'alina n'agenda mu kkooti e Masaka ng'oggyeko okweyimirira abaali abawambe n'abajjayo n'abanunula. Bali ne beebuuza nti lwaki yabajjeeyo. Kutegeera kwa kika kwaki. Ffe ne Qur'ani erina weetuuka neebuuza nti afala taakiruun, nti temufumiitiriza temutegeera. Bwe baatuuka abamu ku bannaabwe okufa, bali ne bagaa nti ate omulambo gwaffe, kitegeeza bo baagala bafu. Honorable Mpuuga gwe nali naye mu Paalamenti ye yaleeta motion eyayogera amannya g'abasibe gye bava, abaana baabwe, bakyala baabwe, ng'Oweekitiibwa Nabbanja ali eri. Paalamenti yonna n'esirika bwette nga ne bw'okasuka empiso wali osobola ogiwulira ng'olwo nno omwana w'e Buddu afuuwa oluzungu lutya, ng'agolodde essuuti yonna egireeta ekiribiita. N'owulira eŋŋombe eyali ega nti atufutaseeko yeeyambaza essuuti, n'essuuti n'ebanyiiza nga muli bakopi nnyo. Mwali mwagala ava e Buddu agire mu Lugabire, agire mu ki? Mbabuulira nti bwe yamala okubuuza n'ateekawo n'ekigambo ekigamba yayogera bw'ati nti Right Honorable Nabbanja, I put it to you. Olwo nno oluzungu lwabayigiriza ennyo bannamateeka nti you know where Kibalama is. Honorable Nabbanja mu luzungu olungi olwali lufuutuka ng'enkuba n'agamba yes I know, kumbe yeeteebi. Weetaaga obwongo bwa kikugu, kubanga yalinga akitegedde nti ono yalinga amugamba nti asikuwaayiriza, kumbe yali amugamba nti kiri ku ggwe, oli n'agamba nti nzikiriza kiri ku nze. Awo teweetaagawo bannamba lujega. Ebiwalanya Mathias Mpuuga bibino wammanga. Nze njogera byendi mu Paalamenti eri gye yali simanyi biri munda, naye bino bye nalaba aleeta ekiteeso mu Paalamenti ng'agamba nsaba tutereeza amateeka g'ebyokulonda nga tetunnagenda mu kulonda. Mwenna mukijjuke ng'agamba bino wammanga nti ekisooka amagye agawamba abantu n'agakuba abantu mbululu tugajje mu kulonda. Bannaffe eri baagamba nti mukiwakanyize ddala. Kaakati kitwebuuza, ani ayagala okununula abantu, ani ayagala okukolera abantu? Ekyokubiri n'addamu waati n'abagamba nti obululu obusomebwa ku bwa pulezidenti bubalibwe ku disitulikiti buweerezebwe. Banne bali ne bagamba nti ekyo ekiteeso kibi, temukikkiriza kubaawo. Ekyokusatu Honorable Mpuuga n'agamba nti bwe munaaba muleeta okuteekawo electronic voting nga mugenda okukozesa obuuma buno, katusooke ffenna tubutunule. Kyeyakuba. This is the end of the road to the politics of deception. Politics w'ekiguumaazi aweddewo. Abalonzi abeewandiisa ekisanja ekiwedde baali obukadde 18. Abaalonda bonna ewamu ku bwa pulezidenti tebaawera miliyoni 10. Kitegeeza waliyo 8 ezikyalina gwe zibanja. Yeno third force mugikubireko mu ngalo. We want value-driven politics. Politics ow'ensonga. Lambika ensonga bakanye nawo oba bagiwakanye. Ogaye nti ffe kutwogera bwe tuti ku bbeeyi y'amasannyalaze gw'obadde ogamba otya, nti emisolo eginyigiriza abantu ffe tugamba tuti gw'obadde ogamba otya. Ffe kino tugamba kiti a contest of ideas, not a contest of who has better insults. Ky'oba olaba nti buli bw'obatwala kataka k'obwongo nga
batandika okkankana nga bawemula naye tubeerinze ate tetubatya. Omuyimbi omu yayimba naga nti nali mmanyi Mukama bakolera ebinene baba banene. Kati njala mukiige nti DF si kyekibiina kyokka ekisoose okwawukana ku bibiina ebivuganya. Mukimanyi okuva n'olwaleero nti ffe gwe tuvuganya ye mwami Museveni y'alina entebe. Atalina ntebe tetujja kumalirako budde kubanga n'ebirowoozo tobirina. You have no point, you have no cause, you have no ideas, you're empty. Oli mukalu. Omuntu asobola okudyaguza nti waliwo akasukidde aliyeni sikini ejjinja, oyo aba mukalu mu mutwe era abaddebe. N'owala n'ono kuba avuddeyo kikyatwala. Mungu atukoledde ensi nga ffenna tusobola okugyamu. Omu bw'aba omusiraamu gwe lokoka, gwe bw'oba tolokosa omulala abe omukatuliki, omulala abeere omuprotesitanti, omulala abeere mu ddiini yaffe ey'ekinnansi. Therefore buli omusala wawwa gy'okola ki? Bwe muddayo okuva wano tewabanga abakangakanga. Lino eggwanga ffenna tulinamu omugabo gwenkana. Kullu haqq walau kana murra. Mwogere amazima ne bwe gabanga gakaawa. Mu nsi ezitusinzeeko kula balonda nga basinziira ku bino wammanga. Omubaka yagamba nti bwe mukuŋŋaananga nga musukka mu bantu ababiri nga muweza abasatu mwerondemu abamu ku mmwe nga musinziira ku nsonga zino. Ekisooka ku mmwe abasinga okumanya. Ekyokubiri mwenna bwe muba mwenkana okumanya mugende ku abasinga ki? Imaani, obukkiriza. Ekyokusatu ebyo byonna bwe biba biwedde mugende ku abasinga obwesigwa. Kakati njagala mumbuulire bannaffe mwatuula eyo ne mukuŋŋaana ne mubalonda mbolwo asinga okumanya. Buli kibiina kireeta abasinga okukola ki? Afrika lwaki nkolimire nti Afrika ereeta asinga kumanyibwa wabula si asinga okukola ki? Njagala owuliriza ekigambo ekyo. Afrika ereeta asinga okukola ki? Amakulu mu byo bw'ogenda mu katale asinga okuwemula baba bamumanyi bagawololani Yuda wemula ali wali. Naye ng'ate banoonya kemisiti anaatabula eddagala eriwonya eddagala lya leprosy, munoonya omumanyi. An intellectual man, an intelligent man like Mpuuga drives the nation forward. An empty person drags everyone behind. Asa buli omuwa. N'olwekyo njagala ffenna tukkirize nti ebitugatta bingi kubanga ffenna tuli mu buwambe, ng'obuwambe bukitutaddemu bwongo bwaffe. Buli kitundu kironda omuntu akifaanana. Kakati njagala okyuse ettooki otunuulire BMP. Buli omu buli bw'omutunuulira ng'ogala bonna abamufaanana. Kyusa ttooki oti ngendo bukungwe mwekubireko mu ngalo. Mwalonda mbalayirira nga ntya Allah sityammwe, nze sisituka n'Empuuga mmanyi. Naye Empuuga mwatuwa matiriyo seeka. Wallahi bye bimuwalanya jamaa. Kino kyolowooza nti ffe twamuwa akasiimo kati kanjokerenga omubaka wa Paalamenti. Naye gwe bw'oba olaba Mpuuga tasiimika. Baloopu bonna baze ne bananaagirira ku fulo ya Paalamenti bajobojajobojaamu awo ebigambogambo. Waliwo eyamwenkani n'atukuŋŋaanya, nze nange nantuuzaawo wendi. Nze nga situusika ya Rabbi, nga ndi wa Mputtu, nga ndi wa Mbazuulu, n'Empuuga yagiranga ati nanga
Abdullahi Stanley Muhammad abasajja soko titugireetere muno nembaga nti kaakati nno ebbeeyi y'amasannyalaze erina okukendera oba umeme erina okufuluma ekiteeso nakireeta Mampuuga ali wano ne tugoba peneti ku mmwanyi Mampuuga yakireeta bano ne bajja ne emmwanyi mugyogerako ng'ono waali ekisembayo ebitundu ebirala birwana nnyo okunyweza abaabwe ab'omuzinzi ebitundu ebyaffe biri mu kutta bamanyi kubasaanyaawo kubamalawo. What sort of area we muli kitundu ki? Basitule abantu b'e Masaka bababuuza ani abakiikirira mmwe wane wava Beni Kiwanuka ekisaabwa mange webamuziise wano e Bukomansimbi ekyankoole ewa Jaberi Nsana ewa jjajjange Nakawungu ebutenga mu Kibinge nga musindika yavudde e Buddu muleeta abasajja bananaagira bunanaagize and therefore Madam Speaker sir okuba ku mutwe ojjayo Mpuuga ono Lwantani please mulekeraawo okwenyooma mulimu ebitundu ebituuka ne bizaawa kubanga musituke wano mwenna abali wano wabeeyo amenya ababaka ba palamenti 10 ku ngalo b'amanyi kakati nga baweddeyo ate mukutta abammwe be mujjayo nti mwe muveeyo tugezese ne bano mwe mufaanana ki? Ensi etegeera tetta bamanyi baayo kuteekawo bajeka. Mwai Kibaki yakulembera Kenya ng'ebibiina byonna byegasse biwangule Moi. Ekyaleetesa Mwai Kibaki si ye yali asinga abantu naye ye yali omusajja mukulu asobola okugatta. In leadership we must get a point of confluence omugatta bantu. Nkubiriza mwenna abali wano mwettanire omutimbagano kubanga omutimbagano waliyo amasannyalaze era ffenna tugatte amaanyi mukkirize nti kye tunaaba tujja eno mujja kiwulira tekijja kuba kyangu. Era nebaza nnyo Right Honorable Mpuuga. I would like to extend my sincere thanks and appreciation from the ecological part of Uganda. Bano be bamu ku bakulembeze benzizeeko nabo abatono. Nsaba mutuwe ku ngalo muve mu kutujooga. Era njagala okulaga nti ono ye yali pulezidenti kaakati ye vice pulezidenti wange yankwasa entebe. Mwami Bale musajja is a security strategist ate ali mu ICT n'ebirala ebifaananako bwe biti. Acting Secretary General ow'ekibiina naye waali Mwami Abudu Kiwanuka ye yakwatira NUP flag e Namutumba mu kisanja ekiwedde. Yali agudde mu ttooyi Mungu amusaasire. Abakulembeze abalala bonna weebali sijja kubamenya naye twagala okubasibirira entaana eno. Bw'otwagala tujja kwagala, bw'otuwalana tujja kuwalana. Ffe tulinga Iran, bw'oleeta misayiro nga naffe tukola ki? Bwakukoona naawe mukoone, bwakuwasipolo naawe muwasipolo. Nze ekyo kyemanyiddwako nga bw'ojja bwenkuzaayo kamaatu diinu tudanu nga bw'ommanja nange bwenkola ki? Nze eryejjoogo naligoba mu Kampala Central mulimanyi. Mbalayirira nga tutudde wano ffenna naye abaana bano bajooga. Nawulirako ne mukwano gwange swaba wange naye sijja kumwogerako naga nti Central wakalu tye sebo muleese ono muleese ono alinga zino ejjirita wembe
asobola okujja mu Kampala muli bajoozi kale tajja kuyitawo nga nkyaliwo. Kwegamba mugazi ennyo mwagala kutandikira mu Kampala Central gaziwa. You're just a bunch of jokers. Muli ba jokers. Tujja kufaano nga tubategeezezza ffenna joint candidate ajja okuva mu Kampala Central ate inshallah ajja kuwangula atuulewo. Tugenda kukkaanya buli kifo tuleete joint candidate kuba ffe tetunoonya ssente ziva mu iPod nti buli wamu tusimbewo. Ekifo bwe kiba kyanunulwa omuntu omulungi fine, let it be. Ne bw'anaaba nga wa National Unity Platform tujja kumuwa omwagaanya akulembere kuba mulungi alimu ensa. Naye nabo twagala okubagamba nti mubeere n'omukwano guli. Kakati ovaako kati olw'okuba mulaba musaka ka kaadi kano ya Rabbi. Abantu baffe tebakyasobola kwekolera, banoonya mirimu. Nawulidde Honorable Mpuuga ng'abaanukula nti naye akyali wa bufoofofo. Mazima tokyali wa bufoofofo, oli wa bufo. So tugenda mu lusirika ffenna nga tutudde ewamu inshallah bwe tunaamala inauguration naffe eya ecological part of Uganda tuyite buli omu tuli ready okwogerezeganya na buli omu. Bwe kibanga okuwangula kw'eggwanga kuno kulina kuba kwerekereza kwange nja kukikola kubanga nze nsobola okubeera munnamateeka ereetengeredde ate alina musirimuavu nnyo nno. Era njagala okubategeeza nti bwe tunaamala okutuula kyonna kye tunaabawa tutambulire wamu kubanga kye twagala yaddillaha maajama, omukono gwa Mungu guli wamu naffe nga tuli ki. N'obubaka obwo nsaba Allah Munyazi Mungu buli omu asitule emikono. Nsaba Mukama Katonda ow'ekisa ekingi Allah yatutonda n'awanika n'abamba eggulu lino nga teririiko mpagi. Eyatuleese wano nga tuli balamu tukimanyi nti Allah gwe mugabi, gabirira abaddu bo bano abali wano. Ya Allah tukimanyi nti ffe tuli banaku, nahnu fukara tetulina, wa anta gani gwe mugagga asinga. Abantu bano bagabirire obawe buli kye baagala nga buddamu nti amiina. Ayi Allah tukusaba otuteera omukisa ne baraka mu bibiina byaffe bino bye tutaddewo, kuba tetubitaddewo lwa bukyayi wabula tubitaddewo lwa mazima. Twagala otuteera omukisa mu maka gaffe, buli alina amaka agatagala n'agayuuga Mungu oganyweze. Abazze wano nga banoonya obasaasire bateebe baddeyo nga bafunye, n'abaleseeyo nga wanywevu abaagala okwongerako bongereko. Ayi Allah otuwa obumanyi n'obuvumu okwaŋŋanga abalabe baffe kubanga ekibatu kyaya kimu lwakubasinga kumanya na kutegeera, ate nga bo mu byobamye kyekyo ekyokumanya n'ekyokutegeera. Tukwebaza Mungu nti eriyo be waba okulaba naye ate n'obafuula abazibe, ng'ate eriyo bamuzibe ng'ate bo bakutta akati naye nga balaba. Mu Luzungu oli kyagamba nti they have a sight but they have no vision. For as long as they have a sight but absent or devoid of vision, it means they are blind. Abali wano Mukama Katonda balina sight basobola okulaba, ate balina n'okwolesebwa basobola okwolesebwa ne balaba ewala. Tugatte mu mukwano, otugatte maanyi, otuyunge mu Luganda paka bona tuusa ku buwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My brother, thank you. And I can state and confess that the Honorable Monseko, President of the Ecological Party, has lifted half of the burden on my shoulders that I'll make my last remarks in no more than 3 minutes. Initially, the spirit of the DF is the spirit Comrade Nsereko has communicated. Unity and comradeship.
Let me tell you, comrades, we did not start the DF because starting a party is fun. Starting a party has a huge personal cost. It has also a transactional cost attached to it. We don't start a party because it's fun. We began this because the nation deserves better. And I can tell you, we will not just be better, we will be up there among the best in this business. My brother, thank you. I want to tell you as I conclude that we will sit as DF. We will meet with whoever respects harmony of change. We will sit with the Ecological Party. PP is here. Can I even state? We have no problem sitting with NUP to look for common sense and purpose. Because nobody there owns this country. We are ready to be humble, but serious in our humility for common good and purpose. We will do that as DF. This country is a divided country. This country is a suffering nation. This country requires restoration. Our people, they need hope. You cannot say they belong to me, the others don't belong to me. You cannot fight those who don't agree with you. Mulabi abaana bazina alien. Akavubuka abo. Bw'ogambe kubanga alien ayimba bibye, naawe otontoma bibyo. Olwo omukyayi talina nsonga kubanga mukola byanjawulo. We shall meet, we shall talk, even to our enemies, for the sake of this land. We shall, in principle, speak those who disagree with, for the sake of restoring promise and hope to the younger people. Abaana mubaleke bagende nga tebalina musumba. Abantu baffe abaagala enkyukakyuka batambulire mu kujoogebwa. Oli agamba ensinzidde wano nangiridde awonsere okuvaawo ojjajja waani. We must return sanity to our politics. As politicians, we shall disagree on so many things, but we must agree on restoring sanity to our politics. Sanity and sensibility and common sense to leadership. Our people are disenchanted because they are tired of a government and governance. How we intend to make a difference in how this country must be governed, on how we shall share national resources. Obugagga bw'eggwanga lino bube n'abaana be n'abazzukulu bwe mutambule nga mwekomba nga mukolima nga muyita emizimu nga musiita ebigere nga mubeewuunya nga Allah bwe yabagabulira. God gave this country to all of us. The resources of this country are national resources, not personal resources. Obugagga bw'eggwanga si bwa bamukwata mmundu, si bwa basinga okwogera, si bwa basinga obuwanvu, si bwa basinga okusoma. The poor must see hope in our leadership. The downtrodden must see promise in our actions. We are going for an election when other younger people are still in prison. So many younger people are still rotting in prison. Mukimanyi nti waliwo n'abatoogerwako abali makomera abangi abavundire. I tried with my team to try and conduct a rescue. Buli nagezaako okununula abaana baffe nga banninnya ku bigere. Na buli kati neebuuza komanda waawa atasobola kulwana kununula majeege aba akolera ani? Olaba omuyudaaya atwala n'omuwalabu bawanyisiganye abasibe obeera mugwago wa bbaluwa ki atalwana kujja balwanyi mu mikono gya mulabewo.
are you to surrender your troops to your enemies for 1 year, for 2 years, for 3 years, for 5 years, because you are arrogant? You are blind. You are blinded by nothing but arrogancy and ignorance. Abamanyi bakugamba nti tebigere onunula abalwanyi olutalo lukyagenda mu maaso. Gwe ng'ogamba tomanyi bwe naabajjayo bajja kugamba nti ndi munafu oli bugwagwa. I met families of suffering prisoners, one by one. I tell you as I finish, as the DF, we are going to do our best. Can you imagine that one of the icons of our struggle for democracy, Dr. Besigye, is still in incarceration and is forgotten? Can I promise my friends in the PFF that we are going to work with you to ensure that Dr. Besigye gets his freedom? There's no happiness we can derive from his incarceration and Haji Assad Lutale. There's no way we can say that we are freedom fighters when the promise of fighting for one of us makes us think that bwana avayo atayinza okufuuka ekizibu bwe kizibu alowooza bw'atyo. We need every one of us to be part of this struggle. Njagala kusuubiza family eziri eyo, abaana bammwe nga bali mu makomera bavunda, tetuli bagwagwa, tetuli bajega. Omutwe gwe netise si nsujju, Katonda yampa amagezi agasobola okumanya kino kinnya, eno nzikiza, kino kitangaala. Nja kukolagana ne bannange tununule abaana abo. They deserve another day. Okununula abaana abo si kukwata muzindaalo okuwogera ng'aleka emmandwa, naye okutegeera nti abaana bano beetaaga okununulwa mu mbeera yonna. Si kwekangabiriza kubanga tukuwadde omuzindaalo gyogamba nti abo ngenda bajjayo, we lwaki wabatutte? We need to tiptoe and understand the struggle of restoring sanity and hope to this land. Balwanyi baliwa boonozaayo ng'agenda tadda, gwe ng'okanya kugamba nti mujje. Finally, Dr. Abedi Bwanika and your beautiful wife, Dr. Gladys, thank you for the work you've done to ensure that this conference is a success. To the team in Masaka, led by Wechiwa Nakumusana, kudos for this beautiful job. To all of you, the delegates, from wherever you came from, go back home and tell our community peoples that the DF has a message of hope, a message of promise, a message of restoration, a message of a new Uganda where all of us have a stake. The DF is a home and a comfortable home. But the DF will work with you, with our people, wherever you came from, to ensure that a fresh Uganda, a new Uganda will offer hope to our children and grandchildren. To you, the delegates, the National Executive Committee, your job is cut out. From here, I remind you, it's not yet over. Let's go and restore hope to our people that tomorrow will be better. I thank you most sincerely for God and my country. Thank you so much. Ask you to pray the anthems. Did you prepare the anthems? Then I'll hand him over to say what he wants to say with you. Mwami Mulwana y'omu ku bakulembeze abatabaddewo ejjo mu conference era abatabanjuliddwa Secretary General, naye nga yalondeddwa ng'okulemberamu bannabitone mu kibiina kya DF. He is our Secretary for Arts and Culture. Ebintu bye bijjayo bulungi ekiruubirirwa ky'okununula ennono yaffe n'okutereeza abavubuka baffe abali mu kusanyusa, naye n'okutegeera nti okusanyusa abantu kikoma kusanyusa naye n'okunyiza ennono yaabwe. Ssebo obuvunaanyizibwa obwo bwakwasiddwa ate n'obukkiriza wassaako n'omukono nti ojja bukola n'obuvunaanyizibwa.
DJ, play the anthems and hand you over to this talented citizen of East Africa and Uganda. DJ hashtag tag tag tag. DJ hashtag tag 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 tag.